tuli bamukisa okubanga tuline omu ku basajja abaweereza ba Katonda abaluddewo ate nga bagundiivu abakyali ku nnono ez'obukristaayo mu bulokole. Profesa Simeon Kaiwa eninga Ssenyiga yakola ate tewali muntu n'omu alwala Ssenyiga n'alekera okumulwala. Ssenyiga awangaala n'omuntu okusaba alifa. Era batugamba nga Ssenyiga si bulwadde. Si bulwadde kakati nange bwe nalokoka mpangana ne Yesu Kristo wendiva mu nsi. Nsaba olamuse ku balabi ba Spark TV. Bane muli mutya buli balaba ebintu ebikola ebirungi ebimu byekanga mu Katonda n'ensaba Katonda n'anyamba naye era mwebale nnyo kuba nti mukola bulungi. Spark TV ekola bulungi ne NTV. Yes. We are some of the best we have here. Right. Tweyanziza webale kutusiima ngiri eyo. So twasazeewo tukufune twogere ku nsonga ya Ssekukkulu. Ssekukkulu kino abasinga bakimanyi kulya, kugula lugoye lwa Ssekukkulu, kugendako mu kkanisa. Bayiza bawaliyo kati abagenda okugenda mu kusaba okwa Ssekukkulu nga gwe mundi ogusoosobolera mu mwaka ogutali musango nga ne Bayibuli agenda gigikubeko enfuufu alabikeko mu kereziya oba mu kanisa oba mu ssinzizo. Naye twagatandikirawo amakulu ga Ssekukkulu, obuvo bwayo, Ssekukkulu evaawa. Okusooka njala okuyamba abantu abo b'osoose okwogerako. Yesu teyava mu ggulu kutuusizaawo olunaku lwa Christmas. Si kyamuleeta. Ekyamuleeta yajja kutusonyiwa bibi. Kutusonyiwa bibi. Yajja kubeera establishing a relationship between humanity and God. Kakati no kikyamuleeta. Kati no kubanga celebrating Ssekukkulu wa Christmas osaana otegeere lwaki ogiselebrating. Tubeera wano oluusi tulaba emipiira nina ogamba guno omupiira sijja gulaba tegungasa. Olidde guno nja gulaba kubanga gungasa ttiimu yange eya Uganda Cranes. So weerowooza. Neerowooza ngakyo kino kikulu gye ndi. Ekyo kikwata ku bulamu bwaffe oba identity kikulu nnyo. Okubeera nga tubeera ne identity ne Katonda kyekiyimbisa ennyimba za Ssekukkulu. Era bw'oziraba ennyimba eziyimbwa mu churches zonna zitendereza lunaku olwo Yesu lw'ajja mu nsi. Tufune we are a community of sinners, all of us, even in the churches. Abanoonya Savior. Wegamba Katonda atu accepting olw'omuntu gundi anaatufiirira oba eyatufiirira. Kakati eddake oba okuddako emabega lwanduzi oyagala okumanya ensibuko ya Ssekukkulu. Kakati ndi professor wa supernatural. Professor in supernatural. Yeah. Nalyo somo liri awo. Yeah, it's a theology PhD. Okay. Kakati no Yesu Kristo ekyolina kuyimba ennyo oba okwewuunya ennyo okwebuuza ennyo lwaki bamalayika bajja bayimba ate lwaki teyazaalibwa mu palace oba mu temple. Lwaki bajja bayimba, lwaki basanga abasumba ku ttale, lwaki kyebagenda, lwaki tebagenda mu bifo ebyawagguluko Katonda Yesu Kristo omutundira ekitiibwa kye ng'omwana wa Katonda. Ng'omwana wa Katonda. Bandimuzaalidde singa gyali emirimu gyonna nalibadde mu Case Clinic oba Nairobi Aga Khan Hospital. Yalibadde oba wa Cephas. Yes. Yalibadde akola ki azaalibwa. Kati no namuzaalira mu kiraalo. Mu kiraalo. Okubanga ebiseera ebyo waliwo ebintu bingi. Ekimu abasumba babanga ba Palestinians, bayitanga ba
Palestinian shepherds ba Palestine kakati babanga banaku nnyo ogende wala almost neglected. At that time temple yali political center. Kakati nga tebakkiriza ne mu temple kubanga waliwo bawunya bawunya endiga. Kati nga ffe abasumba tuwunya endiga. Wali omuntu bwakugamba nti lwaki ogenzi wagundi kuba omusumba nekwata endiga mu kifo bwe nti olusu lwayo lwonna nelunjogerwako nga nze nensafaringa olwo olusu olwo. Kati Yesu Kristo yajjanga shepherd. Kakati olusu lw'endiga nga mwalina okuzaalibwa, olusu lw'ente mu kiraalo eky'ente, kigambo kyobola basumba Bapalestinians bajjanga basanyukufu nnyo nga boogera amawulire. Abantu abataali babuulizi ba njiri mu kiseera ekyo ne babeera nga bwe bagendanga bawa amawulire ag'omwana azaaliddwa nga tali mu tempo wabula ng'ali mu kiraalo. Kakati ne wabeerawo shift of the church of the temple from the temple in Jerusalem to the temple mu kiraalo. Katonda omulama nga waali n'abagezigezi ab'amaanyi nnyo, omusajja abamagezi Imagine Kings nabo bajjawo mu kiraalo ne baleeta ssente zaabwe ne baleeta gold ne silver frankincense obwowo mu kiraalo. Kakati nno ekirala kimu very important ojjeko ekya obwavu obwo. N'obwavu na buli kikulu nnyo kubanga yagamba nti Isaiah 61 yakwotinga n'agamba nti omwoyo omutukuvu ali ku nze kubanga antumye okubuulira enjiri eri abaavu n'abalwadde ab'ebika eby'enjawulo. Wulidde abaali neglected nga tebana temple mubasabira, they were not allowed to enter the temple. Okiwulidde? Ekyo ensonga yokubiri eri ku edda ennyo olwa Adamu ne Eva. Kati abakyala basibwa nnyo wansi ne babanyiigira. Era olaba oli omusajja bamukwata yakomitenza adatu n'omukazi basanga mu bwenzi. Omukazi gwe wali ogenda okutta, omusajja bamuleka kubanga ye omukazi yamukemye. Omukazi yakemye. Somaji agamba nti gwe okemye omusajja, omukazi yakemye. Kakati nno ekintu ekyo kyava lwakubanga Eva yakema ki Adam. Kati nekirowozebwa nti yaleeta ennaku eri mu nsi. Baali bakazi baleeta ennaku mu nsi. Kati Yesu Kristo ekyamuleeta ebyo ennaku bijjawo. Kakati batta abantu bangi nnyo mu Israel nnyo. Omusaayi gwayiika nnyo everywhere nga guyiika olw'abantu bakutte nga bali mu bwenzi. Nga buli wakati sharia law okya nti omuntu bakutte nga ali mu bwenzi bamusa amayinja. That was the way it was. Ekyo mu balala kyakontininga niko abakkiriza Yesu deeply bakirekera awo. So abantu nga tukuza Ssekukkulu okuvinyola kati awo olaba nti endagaano empya weyatandikira, endowooza empya, a new way of thinking. Ne bajja okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwaleeta essanyu lingi nnyo kubanga ebyo byakoma, ebipya ne bijja. Yesu ne yeewaayo ku lw'abantu abattibwanga, ne yeewaayo ne ku lw'abaavu n'abalwadde na buli kimu.
atulaba ku Spark TV ndoza otegedde nti kikulu nnyo nga ojaguza Ssekukkulu okumanya ekinyusi ekitandika ne Ssekukkulu nti Yesu yaleeta Ssekukkulu eno okujaguza naye ng'olina okumanya nti yajja eri ku lw'abaavu abanyoomebwa abaali tebakkirizibwa na kugenda mu yeekaalu ne bamuzaalira mu kiraalo era yali isobozesa abantu okubeera nga obaolyawo bakomezebwa mu yeekaalu ate n'ekirala ng'abasumba abaasangibwa ku ttale nti baali basobola okugumirira buli mbeera ng'asobola n'okwetikka endiga wano mu kifuba kye n'agiweeka oba n'agikwata wano n'aba nga awunyangayo era nga yeetowazizza okutuuka ku ddala eryo abantu baba bajaguza Ssekukkulu ebiseera biri ebyedda mwe mubaddewo okumala emyaka bw'ogeraganya n'emyaka gino we tuli ekyolooza bakyakirina mu nneeyisa yaabwe ne mu bikolwa waliwo embeera ekyuse nnyo nnyo manyi 31 December mbeera gitandika wano otya abantu kusaba ku 31 tebyaliwo basabanga ku first basabanga ku lusooka omwaka ne transnights from one year to another ebyokusaba okuyita mu kiro ekyo gwe wabitandika wano wetwatandikira wano wava revival y'abalokole revival n'ekyo kinyini kyava wano kakati nno ekintu ekikulu ennyo abantu balokose nnyo mu Uganda olunaku lwa 31st lwabeeranga lwakwokya ebipiira kuva edda n'okwokya buno obuti bwa Ssedero obwa Ssekukkulu n'okunywa nnyo omwenge night clubs era omuntu abayimbi babeeranga bafuba nnyo okulaba nti balanga nnyo 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 3 tujja kubeera wagundi tujja kubeera mu kizimbe gundi kati ekyo kyalema kati kubanga tuba n'abantu bonna baba bagenze mu makanisa Professor kyogezaako okutegeeza nti gone are the days we twabeeranga ng'ebivulu bingi nnyo ebikuza 31 paka ku lusooka kati okusaba kuno okw'okuyita mu kiro abantu bakwettanidde nnyo okusinga okusinga biri ebintu nange ndi musanyufu nnyo okulaba ekintu ng'ekyo era olaba mawulire ga New Vision olaba abalokole baali tebamanyiddwa kakati bakusatu bakatoliki baprotestanti bebokusatu kati olaba nti nno beeyongedde obungi nnyo 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 kati nolwekyo Ssekukkulu ekyuse anti oyagala kumanya ekintu Ssekukkulu ekyuse ne end of the year ekyuse it's the same period byonna bikyuse kati abantu bangi nnyo baagala nnyo bategeera nnyo okutya Katonda bategeera nnyo meaning end of the year Katonda bayisiza mu bintu bya kikaaki okusinga edda Ssekukkulu byeyabeeranga only bintu byakujaganya kyokka waliwo ebigambo bibiri Ssekukkulu eno abantu bagyettanira bagikuza bagenda mu masinzizo kutya Katonda oba kumuwa kitiibwa kisinza ku mutima gw'omuntu naye kindowooza ennyimba za Ssekukkulu zibanyumira nnyo zirina Calvary Cross Choir wano Calvary Cross Choir emanyiddwa era kati eri almost in every house wali choir endala zemumanyi nga Escato's Bride bw'obanga muli mu kuziika nossaako choir ezo mulumbe tuziwulire ennyimba baziteekako nezitwaliriza abantu kakati abantu baba balowooza ku ki aba Katonda era tebalowooza balowooza Katonda omutima gwabwe guba ku Katonda mu kiseera ekyo nga bawuliza ennyimba ezo kati ennyimba ezo ziri in every house buli nnyumba gamba millions z'abantu bangi nnyo mu ggwanga bawuliza ennyimba ezo n'ekkanisa ezinala nazo zirina ennyimba zaazo ennungi zebawuliza kati nolikyo kyowuliriza kikukyusa kati kawukya y'abantu egenda ekyuka egenda etandika okutegeera nti Ssekukkulu lunaku lwa kulowooza meditation ku bintu bye Katonda byatukolera n'ekyokubiri okusaba
bagenda kusaba kirabikira wa professor nti Ssekukkulu y'ebiseera bino abantu bawaayo obudde ne bafumintiriza kirabikira mu nature of the church that was established. This one came in 19 then tandika okukola mulimu 1977 1979 yawo okutandika okubeera ogw'amaanyi. Kati kitandikira mu biseera abantu bwe batandika okubeera aware nti Katonda addamu essala z'abantu. Abantu balabye ebyamagero bingi nnyo, ebyamagero ebitasobola kuba defined by science naye nga bikoleddwa abantu abakkiriza. Kati abantu bagenda mu kanisa bafunamu ekirowoozo ekipya ekyo butalowooza bulowooza nti tuligenda mu ggulu oba waliwo eternal life oba waliwo endless life oba tulina okulwana ennyo okuwangula olunaku luli olubeerawo naye nga kiri nti nakati needs zaabwe ez'olwaleero Katonda y'omu yesterday today and forever. Bamusaba n'omutima gwabwe gwennyini era bangi babaamu mu ngeri endala professor wadde tulaba akeejago n'akeetalo k'abantu mu kibuga ne mu trading center ne mu byalo naye era bamaliriza bagenzeeko mu maaso ga Katonda ne batwalayo akaseera okulaga nti Katonda yabawedde yababeezezaawo era yajja n'okubatwala mu maaso ne mu birooto byabwe bituufu. Tekitegeeza nti abantu balina kubeera nga bali mu kanisa emu oba katugambe y'abalokole. Abamu bali eyo mu bintu byakola ebyenjawulo but all the same in their heart bamanyi nti waliyo Katonda. I like to that point. Tekitegeeza nti abantu okulaga nti batya Katonda balina kubeera mu kanisa z'abalokole naye bonna gye babeera mu mutima gwabwe baba bakimanyi nti Katonda yababeezezaawo era ye nannyini buyinza. Era singa obadde otambula boda nekuba nekumenya okugulu gamba kyolowoozaako okusooka si kiba ya mwenge oba sigala. Katonda ngenyamba mu mbeera gye ndimu. Nalikuwa abantu wamu nali kasu eyo nensanga omusajja emmotoka boda yali emubbi gulu nekumenyeka negenda bugenzi. Kakati nze nesiba emmotoka nemujjanjaba nemuwa ssente neŋŋamba n'abantu bamutwale mu ddwaliro n'asanyuka nnyo. Mwenki yagamba teyaŋŋamba nti nno ampeyo ekipa ya bbiya, yaŋŋamba professor Katonda akuwa omukisa. Olaba akaponti ako yajjukira mangu nti saakikola kubanga busaasizi wabula Katonda yennyini olw'okubanga mutya siza kuyita ku muntu ng'abonaabona mu ngeri efaana bwetyo ng'ate mu Bayibuli mulimu olugero olw'Omusamaliya omulungi eyali agudde ku kkubo n'ayambibwa. Ssekukkulu eno engeri abantu gye bajaguzaamu nga bw'ogambye nti wadde tubeera n'akeejago neera celebrations oli asobola okusigala ewuwe waka n'amatira nti ndi mu Ssekukkulu ki ekisalawo nti ojaguza Christmas. Kakati singa obadde ku kitanda balina okutwala mu kanisa. Singa obadde mukadde nnyo balina okutwala mu kanisa. Oyinza okuba nga ojja kusigala waka kyokka muli munda nga bwe nagambye waliwo ennyimba eziyimbibwa ez'amakwaya ag'enjawulo. Kati meditation kikulu nnyo nnyo okulowooza kiki enfunye mu bulamu bwange emyaka gyonna gyonna gye nfunye mbaddewo ntya ng'ate bannange abamu benazaaliwa nabo bagenze. Kati mu ggwanga lyaffe bameka abagenze ab'ebitiibwa njukira Bakategaya yafa ku myaka 66. Waliyo Basoga Nsadu yafa ku 45. Waliyo Wapakabulo yafa ku era bwe mu 60. Olina bangi waliwo mutabani wa gundi wa Sudiri
Rujivu yafa ku myaka mitono nnyo bagundi bayiga yali uki yali omuserikale yiga yali omuserikale yakulira nga poliisi yafa naye myaka mitono nnyo kakati gwe oyinza okwekanga emyaka gy'olimu waliwo abantu abalala bangi abatasobola kukituusa kakati nange mu famire yange mwafamu abantu abatatuusa myaka gyange gyendimu kakati awo meditation nze nalyaki nze nkoze eki okubeera nga wendi Katonda njagala kiseera ekyo kyebagamba banguliyo akanyama celebrating olunaku luno lwaki olwa Christmas. So Professor, waliwo embala ebeera mu bantu n'abeera ng'akimanyi nti nina ofuna olugero lwa Christmas nino era abamu batandise dda okweereza obumeseji oba abuuza bazadde be oba mwagalwa oba omwami bamubuuza otwalako wa ku Ssekukkulu ompaamu ki ku Ssekukkulu kyogezaako okunyonnyola bigenda bidibizibwa ebinga ebyo celebrations zibeera za njawulo oli omu kubanga badde akola emirimu mingi nnyo nga mwe mbalaba temuva ku TV mukola nnyo 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 kati olunaku olwo olukulu nga wavudde mu kyaki oyinza okwagala okugenda okurelaxingako n'okugenda okuwuga n'ogenda ku biiki Bayibuli egamba yantwala ku mabbali ag'amazzi amateefu akumyawo emmeeme yange n'ogenda ku biiki n'okola meditation ebadde bikweraliikiriza ennyo n'omanya Katonda gy'ali Mukama ye musumba wange seetaagenga n'olowooza ebintu bingi nnyo kati ebyo ebintu ng'ebyo nebikuzza engulu bingi nnyo 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 oluusi oli omuntu akuwa engoye nakuwa ebintu ebirungi birabo birina engeri gyebikuzaamu engulu n'ogamba nti nange ndowooza waliwo abanfaako nange ku Ssekukkulu sibadde munaku nnyo ngabo njogedde ku bali abagundi abagundi Palestinians shepherds erinnya lyabwe lye babayitanga nickname babayitanga country pumpkins. Country pumpkin nga bugamba country cousin gamba banamaalo olidde country pumpkins kakati abo balaba Yesu Kristo ne bafuna society etabayitibwa country pumpkins ejja kubayita baganda baabwe excitement nejja ne badda engulu kati bwolwayo ku muntu akalaba mu kyalo eyo badde balowooza nti tewali hope for them or tewali namu abaagala show them love edda bagabanga cards zaadiba obaako nekintu kyoyamba omuntu oyo morally okubeera muli munda ng'omuwadde encouragement to continue living and to continue thanking God. Well, omulebi wa Spark TV kyali ku program Spark kumakya naye Kefas Mayumba tulina Professor Simeon Kayiwa